Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga waliwo okwekalakasa okubaluse era nga okwekalakasa kuno kwa bavubuka nga bawakanya obukulembeze obugenda maaso n'okubanga bubakulembera. Okwekalakasa kuno bakutumye Gen Z 212 nga be bavubuka bali mu myaka emito egiri mu early 20s nga bano bawakanya nesse kuwakanya yenna omukulembeze w'eggwanga eryo engeri gy'akuttemu. Ssente y'omuwi w'omusolo kigambibwa nti ekozesebwa mu bintu ebitayamba abavubuka bano. Bangi bagambibwa okuba nti bakatikirwa ba fresh graduates wabula ng'emirimu gyabula. Kigambibwa nti ssente y'omuwi w'omusolo esaasaanyizibwa ku bakungu nga mwe mulina omukulembeze w'eggwanga eryo Prime Minister gwengenda okutegeeza n'ebibuga eby'enjawulo wetwogerera mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero bibadde bisaliddwako ng'abeekalakaasi bano si bantu bakulu si ba minisita si bakungu wabula bavubuka bajenzi oba kyetuta Generation Z era ng'okwekalakasa kwabwe bakutumye Gen Z 212 nakugamba bino byonna ngenda bikusomberanga ngenda bikuleteranga ojja kutya. Abavubuka bano bagamba nti tetugenda kulinda bakungu kutulagira tetugenda kulinda bakulembeze kutugamba wabula tugenda kwenyigira mu nsonga zaffe era olw'okuba babadde banyiivu nnyo okwekalakasa kwa kamala ennaku 9 wetwogerera nga tewali kusirisa era wetwogerera omukulembeze w'eggwanga lino lyengenda okutegeeza wandimuwulirako essaawa yonna ngadduka mu ntebe y'eggwanga eyo oluvannyuma lw'abavubuka okubeera nga kati balemeddeko bagamba tetugenda kuzikiza yadde eddakiika n'emu ennaku ziweredde ddala 9 nga abavubuka bano bakyali ku street ez'ebibuga eby'enjawulo. Ebintu bingi birabiddwako nga byonooneddwa. Abavubuka bangi balabiddwako nga balemedde ku streets ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo n'omulina ekibuga ekikulu nga bw'ogenda okuwulira. Bino nno bigenda mu maaso nga mu ggwanga erya Uganda wano twetegekera akalulu aka 2026 abamu ku bannankyukakyuka ke baatumye protest vote. Teweebuunya nti ebintu by'obadde ng'olaba mu ggwanga erya Uganda bifaanaganira ddala ne byogenda okulaba mu ggwanga lino mu mboozi eno gye nkuleetedde. Amasasi, tear gas, pepper spray na buli kimu kibadde kikozesebwa wabula abavubuka nga bagamba nti bino twabimanyiira. Abasajja abakulembera amawanga nga bakulembera ku mudumu gwa mmundu bino byonna mubadde nga mubikozesa tetugenda kwetiiririra tetugenda kulekeraawo tugenda kubigumira abaana abafudde kabaffe naffe abaana babasigaddewo katulwane tulabe nga at least obuyinza bw'eggwanga lyaffe bukyuka budde mu mikono gyaffe bannansi. Kati nno bano kibaviiriddeko obuzibu ssente z'omuwi w'omusolo zikozesebwa balina bye beetegekera. Abavubuka beekuŋŋaanyiza mu buyinja obw'enjawulo okwetoolera ddala ebibuga ebiwerera ddala nga bw'ogenda okuwulira ku mukuto gwa Red Zone TV ogenda kutya. Sebamulidde Patrick Nzendi wogera maaso n'okubanga nkutuusaako bw'oba tonaba kubanga osubscribinga kikole kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe ekikwateko kwata kade ka notification kakuyambira ddala okubeera omu ku abo abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate n'obanga ogenda maaso n'okubanga omanya ku nkomerero eya updates zino ngenda kujja nsoma obumu ku bubaka bwammwe bwe muzze muteekayo. So kakati genda mu comment section teekayo obubaka ku nsonga zino ze mba nkuleetedde video giwe ekigalo okubanga gy'okuma okulayikinga oba ogiyambyeko okubeera ng'etambula ate nga information eno eri crucial nnyo eri ggwe Munnayuganda naddala akkiririza mu nkyukakyuka. Wuliriza, mu ggwanga erya Morocco ku lukalu lwa Africa waliyo okwekalakasa okugenda mu maaso nga bwe nkugambye era ng'omukulembeze w'eggwanga eryo essaawa yonna akazito kandimuyitirirako omulabe ng'atandise okuba nga adduka. Kigambibwa nti abavubuka mu ggwanga eryo ebitundu 35 n'obutundutundu 8 ku buli 100 tebalina mirimu ate nga baasoma. Bagamba nti kye bayita economic hardship oba ebyenfuna by'eggwanga eryo okubeera nga bitandise okuba nga byennyika oba nga bikkirira wansi abavubuka kibaleetedde okunyiiga ne bagamba nti bino ebintu bino ebigenda maaso mu ggwanga lyabwe bibakwatako. Era omukulu akulembera eggwanga eryo nga Prime Minister amanyiddwa nga Azizi Akanuchi ono nojjukira eggwanga lino likulemberwa kabaka amanyiddwa nga King Muhammad wabula ate balina Prime Minister ono nga yalondebwa era nga yatuuka ku bantu oba yandibadde alondebwa abantu ono nga simulala amanyiddwa nga Azizi Kanuchi wetwogerera nga ebintu bimwononekedde oluvannyuma lw'okubeera nti eggwanga lino liri mu kwetegekera okutegeka World Cup owa 2030. Kakati kigambibwa nti oluvannyuma lw'okuba nti bano bali mu kwetegekera bazimbye ebimu ku bisaawe ebikyasinze okubeera ebinene okwetooloola olukalu lwa Africa. Kakati ssente zonna ezandibadde ziyamba abavubuka ezandibadde zigenda mu ggwanika ly'eggwanga n'okubaako ebirala bye zikola kigambibwa nti abakulu ssente zonna bali mu kuzimalira mu kulaba nga balinyiriza ebintu ebimu oba olyawo ebitagenda kugasa abavubuka abatalina mirimu n'ensonga endala. Kakati kino kiwaliriza abavubuka yonna okwetoolola eggwanga yonna gye bali ne bavaayo ne bayiika ku nguudo z'ebibuga bino wenjogerera nga lunaku lwa 9 bayingidde olunaku olw'omwenda nga bakyalemedde ku nguudo kyokka nga tebaliiwo mirembe. Amasasi, tear gas, pepper spray na buli kimu kikyakozesebwa nga bw'omanyi okwekalakasa bwe kubeera mu mawanga agamu ne mu ggwanga lino tekwawukanye.
era bitagenda maaso n'okubanga bikolebwa wabula abavubuka bagamba tetugenda kukkiriza tiyagasi kamumukozese buli kimu kamukikozese abanaafa bafe abanaasigala basigale ye ŋŋombo kati wenjogerera eri mu bavubuka mu ggwanga erya Morocco. Wuliriza bagamba nti okusinziira ku mbeera nga bwetambula obutali unemployment abatalina mirimu mu ggwanga erya Morocco okusinziira ku statistics bali ebitundu 12 12.8%. wabula nti ate mu bavubuka okuva ku myaka 3 okukka wansi ate bo rate eri waggulu ebitundu 35 35.8% abatalina mirimu. ate nga olwo nikibayita social inequality nti abamu ku bakulu mu buyinza bw'eggwanga erya Morocco abasajja ab'amaanyi n'abagagga mu ggwanga erya Morocco nti bo munnange balina kirasi ezaabwe waliwo kye bayita oba bakiyita generational gap nti bano abavubuka babatwalira ddala ng'abatalina mugaso babatwalira ddala ng'abatalina makulu eri ggwanga lyabwe. kino nno kye kimu ku ebyo ebyabanyiziza ne bagamba tetugenda kukkiriza tugenda kuyiika ku nguudo z'ebibuga bino byonna tubeere nga tukola ekisoboka. Abasirikale ba poliisi balabiddwako ng'abamu badduka balabiddwako nga bali mu maziga oluvannyuma lw'abavubuka okubasinza amaanyi amasasi tear gas pepper spray na buli kimu kivuddeyo wabula abeekalakasi bagaanye okubeera nga baseguka era embeera nga bw'ogiraba bw'egenda maaso mu ggwanga erya Morocco obukulembeze mu ggwanga eri butandise okuba nga buyuuga oluvannyuma lw'embeera y'ebyensimbi okubeera nga eyonoonese. Abavubuka bayise ku street bagamba tetugenda kutya tear gas tetugenda kutya masasi tetugenda kutya byonna bye mugenda kutukola. kakati mpuliriza bulungi nnyo ngenda kuwa nsonga ku nsonga na lwaki abavubuka bano bagenze maaso n'okwekalakaasa. Wuliriza ebimu ku bigambo byabwe bagamba bagamba nti baagala kye bayita quality education, quality health care, quality social services. nti eggwanga lya Morocco gavumenti beeyagalira mu ssente z'omuwi w'omusolo ne batuuka n'okubeera nga ebintu ebikwata ku muntu wa wansi tebabikwatako. nti amasomero ga gavumenti tegafiiriddwako amalwaliro ga gavumenti tegafiiriddwako. oyinza okulaba eggwanga lya Morocco nti linyirira wabula kigambibwa nti ate social services ekyamazima ku bantu tezituuka. abanaku mu ggwanga erya Morocco balabiddwako nga bwe bagenda mu malwaliro tebafuna bwenkanya tebafuna buyambi oluvannyuma lw'okuba nti ebyobugagga mu ggwanga eryo bisinga kweyambisibwa bisinga kukozesebwa era bisinga kwenjoyingibwa abo abali mu gavumenti. kati no kiwaliriza abavubuka bangi abagambibwa okuba nti bava ku university bakatikkirwa wabula nga tebalina yadde we bagenda kutandikira oluvannyuma lw'abo abaludde mu buyinza abagambibwa okuba nti bo munnange emirimu bagyegabidde. kakati mpuliriza bulungi nnyo nakugambye amawulire gano nga kuleetera update season zikuleetera obeeko kyowulira oba oliawo kyoyinza okuyigamu obiyigireko oba obiveeko. kati nga sirina kusunsulira nsonga kkiriza nsooke nzijewo akalango kano. Haji Kasujja omusomi w'edduwa akutegeeza nti gwe wena alina ebizibu ebikutawaanya oyina ensonga zoyagala okuba ng'osootinga oyagala gende buli waggwanga ebintu tebitambula akutegeeza nti munoonyeeko ennamba y'essimu yeeyo gy'olaba eri 0753856464 ennamba eyo eri ku WhatsApp ate era osobola n'ogikubako direct ne muba nga mwogerezeganya. gwasobola okugendayo asangibwa Njeru ku luguudo olugenda e Jinja eyo gy'asinziira n'abeera ng'atambula eggwanga lyonna asobola okukukolako ng'ogenzeeyo. kakati mpuliriza njagala kuba nga nkusumululira mu bimu ku bibuga eby'amaanyi ebisinza okufeesinga embeera y'okwekalakasa mu ggwanga erya Morocco bye bimu ku bibuga era ebisingamu abantu abangi era kigambibwa nti ebibuga bino bitandise okufeesinga embeera etali ya bulijjo. ngenda kuwa kibuga ku kibuga nkubulira ezimu ku mbeera eziriyo. ebimu ku bibuga ebisukka mu 15 ebisinza okufeesinga embeera y'okwekalakasa nga namungi w'omuntu ali ku nguudo z'ekibuga ekyo bali ku bibuga ebyo bali mu kubanga bali ku street bagenda maaso n'okubanga beekalakasa beezooba n'ab'ebyokwerinda bagamba tetugenda kukkiriza kubeera nga ate mutu kinagguka. kuwuliriza ekibuga ekimanyiddwa nga Rabat nga kino nno kye kibuga ekikulu mu ggwanga erya Morocco kigambibwa okuba nti kyakafuna abeekalakaasi abasobera ddala mu mutwalo nga gumu n'ekitundu nga bavubuka. naye ng'okwekalakaasa kwonna kujjudde abantu ssaawa zino bammemba abavuga mu kye tuyita Gen Z 212 bawerera ddala emitwalo 18 ku bukadde n'obukadde bw'abantu abali mu ggwanga eryo. emitwalo 18 gyokka yagitadde gavumenti ku nninga era wetwogerera abasajja batandise okulabwako nga badduka abasirikale ab'ebyokwerinda ab'amagye bonna babadde baggiddwayo wabula balabiddwako nga bali mu dduka bagamba ekyamazima tetusobola kumalako n'abavubuka bano singa baba banyiize mu kibuga Rabat ekikulu eky'eggwanga erya Morocco. embeera tekyali ya bulijjo abavubuka abatasalikako omusale basazeeko enguudo streets eza kumpi buli kibuga. kakati ate bwe tuvaawo waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Casablanca waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Marrakesh waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Agadir
n'ekibuga ekimanyiddwa nga Tangia. Bino bye bimu ku bibuga ebisinze okufeesinga embeera eno enkambwe ey'okwekalakasa ng'abavubuka bagamba tetugenda kuwuliriza, era nga n'omukulembeze w'eggwanga eryo agezezzaako okwogera nabo. Banoonyezza abakulembera akabinja k'abavubuka wano ka Gen Z 212. Abavubuka babuze bagamba ffe tetulina nsonga yonna etuleetera ku negotiatinga na mukulembeze. Omukulembeze alemereddwa, kakati baatandise baagala social service delivery. Kakati saa zino wetwogerera okwekalakasa kutandise okukyukamu. Bagamba bwe kiba kisoboka omukulembeze atambula atuviire, bwe kiba kisoboka tufune obukulembeze obulala. Naye nkugambye balina ne Kabaka King Muhammad, era naye ngenda mukuwaako kiki kye yayogedde. Omukulembeze biki byayagala okukolera abantu? Wuliriza. Kubeekalakasa abali mu kibinja ekya Gen Z 212 emitwalo 18 abeekalakasa abali eyo mu mitwalo 2 be bali mu kibuga ekimanyiddwa nga Rabat. Kyokka kye kibuga ekikulu naye kigambibwa nti ate si kyekisingamu okwekalakasa okw'amaanyi. Kigambibwa nti waliwo okwekalakasa okusinga okuba okw'amaanyi kuli mu kibuga ekimanyiddwa nga Casablanca, ng'abantu kumpi emitwalo nga 8 ye gyakalabibwako ku streets ez'ekibuga ekyo ekikulu ekimanyiddwa nga Casablanca. Amagye, poliisi n'ebitongole by'okwerinda ekyamazima balemereddwa era balabiddwako nga bagezaako okugugulana. Wabula mu kugugulana kuno abavubuka babasinzizza amaanyi balabiddwako nga badduka, abamu nga balina mu maziga. Yembeera egenda maaso mu ggwanga erya Morocco. Nkugambye bino bijjidde mu kaseera nga mu ggwanga erya Uganda tuli mu kwetegekera kalulu abamu ke baatuuma protest vote. Kakati wuliriza bino obiyigireko oba obireke. Sikugambye nti kola kintu kyonna, wabula nkuwa mawulire updates eziva mu ggwanga erya Morocco. Lwaki bangi babadde beebuuza lwaki okwekalakasa kuno bakutumye Gen Z 212? Mpuliriza bulungi, njagala kukuwa information okusinziira ku information gye nnina okuva ku sources eziva mu ggwanga erya Morocco. Kigambibwa nti okutandika ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda omwaka guno gwennyini ogwa 2025 okwekalakasa we kwatandika, era ng'abavubuka mu ggwanga erya Morocco balabiddwako nga bagugulana ne poliisi n'abamu ku babyokwerinda ne batuuka okupondooka ne bagamba ekyamazima abavubuka bano tuyinza obutabasobola. Abasajja balina amaanyi, abavubuka bangi, ne bwe tunaakuba tugenda kukuba ani tuleka ani. Namungi w'omuntu eyeeyiye ku nguudo atandikidde ddala okuva ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omwenda omwaka gwa 2025. Era kigambibwa nti bano bali mu kurespondinga oba okulaga obutali bumativu bwabwe ku mbeera y'ebyenfuna, ebbula ly'emirimu mu ggwanga eryo n'embeera y'obunkenke mu nsonga za social service delivery. Ebintu bya bulijjo tebibatuukako. Kati ng'eggwanga lyetegekera FIFA World Cup ow'omwaka gwa 2023 jjukira Morocco yegenda okukyaza. Kigambibwa nti abavubuka nga bakulembeddwamu kye tuyita Gen Z 212 kye ngenda okunnyonnyola wansi awo otegere lwaki bagiyise Gen Z 212. Bagamba nti katugende ku street z'ebibuga bino tudimandinge kye bayise better public services ku bantu bannansi bannaffe mu ggwanga erya Morocco. Abakadde tebakyasobola kwerwanirira, abato tebannasobola kufuna maanyi geerwanirira. Kakati ffe abakulu oba abavubuseemu ffe ba Gen Z ffe tusobola okugenda maaso n'okuyiwawo omubiri. Kakati wenjogerera mu ggwanga erya Morocco bawezezza olunaku olw'omwenda nga tewali kuwummula misana na kiro, bagenda maaso n'okuba nga beeyiwa ku street z'ebibuga ebyenjawulo nga balaga obutali bumativu eri gavumenti y'eggwanga erya Morocco. Wuliriza kakati Gen Z 212 kitegeeza ki? Gen Z 212 is an anonymous collective of the youth of Morocco, primarily consisting of teens and people in their early 20s. Their name Gen Z 212 is the combination of the word Gen Z, a term used to refer to the generation of people leading the protest, and the 212 Morocco's country code. Nti abavubuka abali mu myaka ejo betuyise early 20s beba Gen Z oba kye tuyita generation Z. Kati country code yaabwe nga olaba wano mu Uganda bwe tulina 256 be yaabwe eri 212. Kati njagala okuwa ekyokulabirako nga boonagamba nti Gen Z 256 awo oba okoze oba otegeeza Gen Z mu ggwanga erya Uganda. Gen Z generation Z 256 kubanga country code ya Uganda eri 256. Kakati gwe wuliriza abe Morocco bakoze Gen Z 212 country code yaabwe eri 212 nga olaba country code ya Uganda bwe eri 256. Kakati Gen Z ekyo kya applyinga wonna
nga bwe wakiraba mu ggwanga erya Kenya eyo ndooza gye kyasinga okulabikira wakirabe mu ggwanga erya Nepal ng'abantu bawunzika gavumenti ey'abasajja abo wakirabako mu ggwanga erya ggwanga erya Sri Lanka mu mwaka gwa 2022 kakati kyekiri mu ggwanga erya Morocco naye teweerabira nti eggwanga lino lifugibwa Bwakabaka wabula balonda prime minister okubeera ng'omukulembeze ow'ebweru kati prime minister wenjogerera eyiye wetwogerera jiwunye kubanga takyasobola na kuyingira ku street za kibuga kyonna mu ggwanga erya Morocco oluvannyuma lwa pressure eteekeddwawo abantu ba bulijjo tiya gaasi bamubakuba wabula bamukwata ne bamuzaayo abasirikale nabo ne balabwako nga bagenda maaso n'okubanga bamunuusa mu mbeera ey'obunkenke egenda maaso mu ggwanga eryo bano nga bawakanya obukulembeze bwa musajja mukulu amanyiddwa nga Aziz Akanochi ono prime minister w'eggwanga erya Morocco uliriza. The protests organized by Gen Z 212 are a result of youth's dissatisfaction with the decisions made by the people at the helm of affairs of Morocco. Gen Z 212 has voiced its concerns over its government not paying attention to citizens' needs, instead of choosing to invest money in lavish spending that does not benefit the people of Morocco. Nkugambi, eggwanga lya Morocco liteekateeka okutegeka World Cup owa 2030 kakati ekigambibwa nti gavumenti oba n'abakulu mu gavumenti bali mu kusipendinga omusimbi sente zino nga mu Morocco ne bannansi badde tebakimanyi nti ne sente weeziri bannansi mu ggwanga lya Morocco babadde tebalabangako buwumbi na buwumbi billions and billions of dollars nga zisipendingibwa era nga tebasuubira nti n'eggwanga lyabwe gagga okutuuka ku extent wabula balabidde kubeera nti bagenda kutegeka World Cup owa mwaka gwa 2030 abasajja ne bayiwa sente ezibadde tezirabwangako mu ggwanga erya Morocco kati kigambibwa nti bannansi banyiize ne bagamba nti Gen Z will not be silent nti tebagenda kusirika bo ng'abavubuka b'eggwanga erya Morocco era baayise dda ku nguudo z'ebibuga eby'enjawulo okubeera nga beekalakaasa wuliriza such as infrastructure for the FIFA 2030 World Cup. The group also highlights the glaring flaws in the system, which is a result of negligence from their government, including a youth unemployment rate of 35.8% and a poor health care system. Ngabwe nkugambye njebimu kubibanyiizizza kwe kulaba nga omusimbi ogw'omuyiwa w'omusolo gusipendingiddwa mu kuzimba ezimu ku facilities ezikyasinza okubeereza amanyi kyokka nga amalwaliro abasajja babadde tebagateekamu ssente amasomero babadde tebagateekamu ssente bannansi ne batuuka n'okulowooza oboolyawo eggwanga lyabwe lyavu oboolyawo mu ggwanga lyabwe ssente tewali kyokka nga ssente weeziri balabidde ku mbeera eno ne balaba nga abasajja akasente bakajjeeyo kyokka ng'obwavu n'ebbula ly'emirimu mu ggwanga eryo wuliriza ebbula ly'emirimu mu bavubuka naddala batikkiddwa ba fresh graduates diri ku bitundu 3.5 olw'obutundu 8 ku buli 100 35.8% unemployment rate mu ggwanga erya Morocco nti ate n'ebyobulamu mu ggwanga eryo ekyamazima biri mu mbeera mbi era nkugambye bannansi naddala abavubuka babadde tebasuubira nti n'eggwanga lyabwe lirina ssente bwezityo bamaze kulaba nga abasajja basipendinga akasente ne bavayo ne bagamba nedda bassebo tetugenda kukkiriza bye mutunnyonnyola twagala mubeere nga bwe muyiye omubiri ku bino bye mugenda mu maaso n'okutegeka bo bagamba ebitagenda kubagasa kakati bagamba n'ebyobulamu ebitugasa mubiteeke mu ssente abamawulire bamaze okubanga batandise okublokingibwa okutuuka mu bitundu ebimu oboolyawo ng'akakodyo ak'okulaba nga baprotectinga ensi biki beyinza okugenda maaso n'okubanga eraba kwebyo ebigenda maaso mu ggwanga erya Morocco wabula bannansi bo bagaanye okukkiriza bagamba nti newe munajjako internet newe munaateekawo embeera yonna fe tugenda kusigala ku street kuba tukimanyi kye tulwanirira tusobola okukyakiivinga bino nno biva mu ggwanga lya Morocco oli ku mukutu gwa Redzone TV weebale kubanga okyagoberera naddala ggwe atambula naffe nkugambye genda mu comment section teekamu obubaka bwo kubanga ku nkomerero nzija n'empitaayita mu message zammwe ne tubanga ate tutambula wuliriza. The unrest in Morocco demand a focus on providing better facilities for the people of Morocco, which includes a revamp of the current healthcare system, more public schools and hospitals. It also demands a reduction in unnecessary spending, such as one was made in the preparations to host FIFA 2030. Protesters can also be heard chanting, "The people want an end to corruption," demanding the resignation of Prime Minister Aziz Akanochi. Wano nno nkugambye wenjagala owulirize nnyo. Njagala oteeke nnyo essira wano bwe ngenda maaso n'okubanga nkusomera wuliriza. Kigambibwa nti mu ggwanga erya Morocco obutakkaanya
n'okwekalakaasa n'okwegugunga n'okwekumamu omuliro byavudde kuki ezimu ku nsonga zenkusomedde naye kati wawulirizaawo nnyo wano abavubuka banyiize bagamba nti badimandinga abakulembeze mu ggwanga erya Morocco okubeera nga bafokasinga okuprovidinga better facilities omuli amasomero omuli amalwaliro n'ebintu ebirala era bagamba baagala gavumenti ekendeeze ku kuspendinga sente mu nsonga eziri unnecessary kibayise reduction in unnecessary spending nti mulekeraawo mu abakulu abali mu gavumenti mulekeraawo okuspendinga omusimbi ku nsonga ezitagasa mu nnansi ku nsonga ezitatuyamba kubanga tukizudde muyina sente we ziri mu ggwanga lyaffe erya Morocco wabula muzesipendinga mu bintu nga tebigenda kuyamba mu nnansi bayise ku street badimandinga ebimu ku bino bagamba nti mu kutegeka World Cup wa 2030 tubadde tetumanyi nti eggwanga lirina sente n'okutuuka ku leve eyo wabula abeekalakaasi bagamba era bawuliddwako nga beekalakaasa bayimba ekigambo kino nti the people want an end to corruption bano bagamba twagala obuli bw'enguzi bukome mu ggwanga erya Morocco wulira n'ekisembayo they demand the resignation of Prime Minister Aziz Akanuchi nti mu byonna bye boogera era bye bazze bayimba muwuliddwamu n'oku badimandinga Prime Minister waabwe amanyiddwa nga Aziz Akanuchi okulekulira obukulembeze bw'eggwanga eryo jjukira nkugambye bano balina kabaka King Muhammad ate balina n'obukulembeze obwa Prime Minister ono nga ye mukulembeze ow'ebweru nga olaba tunaabeera ne kabaka wano tugeze Buganda singa yali nsi tulina obwakabaka tulina kabaka Ronald Mwenda Mutebi ate tulina ne Katikkiro kati singa Buganda yali nsi oyo Katikkiro twandibadde tumukubako akalulu kati kitegeeza oyo gwe tudimandinga buli kimu kakati no mu ggwanga lya Morocco omukulu oyo gwolaba gwe bali mu kudimandinga alekulire okwekalakasa kwakyuse batandise bagamba twagala corruption eyimirire twagala obuli bw'enguzi bukendeere twagala amalwaliro gakolebweko twagala amasomero gakwatibweko wabula kati wenjogerera okwekalakasa kwakyuse ebigambo byakyuse bannansi bagamba kati twagala Azizi Akanuchi abeere nga alekulira obuyinza bw'eggwanga erya Morocco kubanga ekyamazima alemereddwa bannansi bayise ku ngulo z'ebibuga eby'enjawulo nga bwe ngenda okukugamba naye nkyakutwala maaso n'ensonga eno gende maaso n'okubanga ogitegeera nkugambye njagala nkuwe updates zino oyigireko oba olemererwe okwekalakaasa kuno kigambibwa nti kwatandikidde ku social media gwabadde takimanyi social media ekola etya kakati mpuliriza batandise okutambuza hashtag gye batumya Gen Z 212 nga bwe njikunyonyodde waggulu ti Generation Z then 212 ye country code yaabwe batandise ne hashtag eyo oluvannyuma lw'amawulire okufuluma nti mu Morocco bali mu kuzimba ekisaawe ekikyasinza ekigenda okusinga okuba ekinene ku lukalu lwa Africa ne babaliriramu obuwumbi n'obuwumbi bwa $, obugenze mu maaso n'okusaasanyizibwa ku kisaawe ekyo ne facilities ezikyetoolodde kino kyanyizizza bannansi ne batandika okutambuza mpola hashtag egamba Gen Z 212 nga bagitambuliza ku Facebook pages zaabwe bagitambuliza ku X oba eyali Twitter nga bagitambuliza ku TikTok batambuza kye bayita Gen Z 212 mpola nga abakulu mu gavumenti bakirabanga ekintu ky'okusaaga mabigakaawo gavumenti y'eggwanga ya Morocco yagezaako okwagala okubulookinga internet kino nno kyanyiza abavubuka nga kigambibwa nti gye buvuddeko abavubuka babadde bayina emirimu ku internet babadde batono abavubuka babadde bakola sente ku internet babadde batono mu ggwanga erya Morocco wabula gye buvuddeko abavubuka batandise okweyongera okukola sente ku social media abavubuka batandise okweyongera okubeera ba influencer ku social media nga kino kyaleese obuzibu gavumenti yagezezzaako okubulookinga abali ku internet baleme kutambuza hashtag eri ng'olwo eggwanga lyonna litandise okugiteekako attention kino ekyokwagala okubulookinga internet bano bakyekengedde ne bagamba kati we tulaga mwagala kujjako internet okwekalakasa kwaffe kukomaawo kakati ne biva ku internet ne batandika okugenda ku street okwekalakasa nkugambe kwatandikira ku social media gavumenti neegezaako okwagala okubulookinga social media kino kyanyiza abavubuka ne bagamba kati wemba mwagala kuggala social media kati leka tukyuseemu naffe ababadde beekalakasiza ku internet katugende ku street mujja kutuwuliramu omusera era kakati wenjogerera yembeera eriwo wuliriza The youth collective is a new generation of activists speaking up against the government. Nti okwekalakasa kw'abavubuka bano mu ggwanga erya Morocco eno ngombo mpya era brandi mpya era kwerwanako kupya okulaba nga abavubuka batandise okwogera ku nsonga nga tebeetiiriridde ekintu ekitabaddeewo eri abakulu mu gavumenti. To do so, the group has utilized the new age technology such as a popular digital platforms to communicate with each other.
abavubuka nga beeyambisa omulembe guno gwa tekinologiya nti babadde beeyambisizza nnyo social media platforms ez'enjawulo okulaba nga bakommunicatinga ne bannaabwe. Kigambibwa nti tekinologi onaze abayambye nnyo okulaba nga basobola okucommunicatinga. Bayitidde mu hashtag gye nkugambye emanyiddwa nga Gen Z 212 eno nno nga country code kakati no gye basinziddeko ne batandika okugenda maaso n'okwekunga mpola gavumenti oluvannyuma lw'okwatemptinga oba okugezaako okuggyako internet kyawaliriza abavubuka bano ne bagamba nti kaakati tubalaba kye twalabye mu ggwanga erya Nepal naffe twagala tukikoppe. Tetugenda kubalinda kuggyako internet mututtire oba mututulugunyize mu kibululu. Bano bagambye nti kemubala tukalaba kakuggyako internet. Tetugenda kukkiriza kulaba gavumenti ng'ejjako internet tulinda ate tumale okulaba nga tetukyalina kyakuzzaako kubanga baagala kuziyiza ddoboozi kutuuka ku mutendera gwa nsi yonna. Abavubuka bagambye kakati bwe kiba bwe kityo leka tujje tubambalire. Tumanyi mulina tiya gas, tumanyi mulina amasasi, tumanyi mugenda kutukuba, abamu kuffe muyinza n'okubatta, wabula tetugenda kulekerawo kubanga bwe tunazza omuliro okuba muggyeko internet ekyamazima kigenda kutuleetera embeera enzibu oba oliawo tuyinza n'obutabivaamu. Bagambye kati katujje ku street mutulabe. Wuliriza nga bagamba nti they rely on social media platforms such as TikTok, Instagram and Discord to share plans, air grievance, or organize another meet. Wuliriza nti bino byonna bibadde bikolebwa era bibadde bigenda mu maaso. Abavubuka mu ggwanga erya Morocco babadde basinzira ku social media nga kwe beekungira nga bayita ku mukuto gwa TikTok ne batuula mu zi filter ne bakola bu videos obuyita bannaabwe ne batuula mu zi filters ne babuulira bannaabwe ebizibu ebiruma abalala mu ggwanga erya Morocco ababadde tebabimanyi n'ababadde balowooza nti tebiriiwo. Ku TikTok kwe bayitidde abamu kubamanyi ka information akatonotono ne bakagabana ne bannaabwe. Wano we wawaliriza gavumenti, abakulu mu gavumenti ne bagamba nti nayo manyi ekyamazima internet mu ggwanga lino tusooke tugiggalemu. Abavubuka olwawulidde ekigambo kino muteekateeka kuggala internet kakati mugenda kutuwulira. Bwe tuba tubadde twekalakasiza ku internet kakati katujje ku street tubeere nga tutunka nammwe bulambalamba mugenda kutuwuliramu omusera. Ababadde bali mu mayumba gaabwe nga babyogererako eyo, ababadde bali mu mayumba gaabwe nga gye beekungira, njagala okutegeeza baawaliriziddwa okuva mu mayumba gaabwe then ne bajja ku street ne batandika okwambalagana bukanzu n'abasajja b'ebyokwerinda. Era kigambibwa nti bwagenza okuziba naddala ekiro ekikeseza olunaku olwaleero ng'ekyamazima abasirikale batandise okuba nga badduka oluvannyuma lwa nnamungi w'omuntu okuba nga yalabiddwako nga bayise ku street ng'ate tebakkiriza kulaba nga bafugibwa, tebakkiriza kubeera nga bakontrolingibwa. Wuliriza bulungi. Reportedly, the group's Discord server surged in popularity in the past week, going from a few thousand members to over 130,000. Wuliriza bulungi. Kigambibwa nti okwekalakasa kw'abano baatandise batono nga bali mu 10,000, baatandikidde mu 1,000 ne batandikira ne badda mu 1,000 ne badda mu 10,000 nga ziizo. Kakati kigambibwa nti ennaku zigenze zitambula abeekalakasi ne bawera n'abamu ku bantu abakulu ne batandika okwegatta ku bavubuka bano. Era wenjogerera oba wenkoledde akatambi kano ng'abeekalakasi bakunukkiriza emitwalo 2 okwetolola ebibuga engenda okubeera nga nkugamba. Nakugambye Gen Z 212 ye combination ey'ekigambo Generation Z then ne country code yaabwe eya 212. Kubanga country code ye code gyolaba ku simu nga ffe olaba wano Uganda tulina 256. Kati bano baddidde ekigambo Generation Z ne bakisalako ne bakifuula Gen Z. Then country code yawe ne baginyigako awo ne bagituuma Gen Z 212 ye hashtag ebadde etambula era ereetedde abo obuyinza mu ggwanga lya Morocco okubeera nga kati bagirojja kubanga abavubuka bakitandikira ku social media. Abali ku TikTok ne batandika okusomesa bannaabwe n'abatali ku TikTok ne batandika okufuna message mu ngeri emu oba endala. Kakati wetwogerera mu ggwanga lya Morocco embeera tekyali kyekimu. Abaali beekalakasa nga babanja better social services kati wetwogerera bagamba twagala Azizi Prime Minister w'eggwanga erya Morocco Azizi Akanochi abeerenga alekulira. Tebakyayagala kumanya kintu kyonna, tebakyayagala kugamba nti oba oliawo twagala better social services. Baagala Azizi Akanochi abeerenga alekulira obuyinza mu ggwanga erya Morocco. Okwekalakasa nkugambye kulabiddwako nga kutuuse ne ku stage amasasi live bullets gatandise okubeera nga gavaayo. Wabula abavubuka bagamba mu nnaku omwenda ze bakeekalakasiza bagamba tetugenda kulekeraawo, twagala okukkakkana nga Azizi Akanochi akulembera eggwanga lino amaze okubeera nga alekulira. Wuliriza bulungi nnyo.
ezimu ku nsonga ezabadde ziviiriddeko abakulu mu gavumenti okugezaako okublockinga social media we twogerera ate ze zitandise okubanga zitambula. Ekimu ku nsonga lwaki baziyiza social media okubeera ng'eraga ebintu bino gye gimu ku mikutu gy'amawulire egy'amaanyi okwetoolola ensi yonna okubeera nga gitandika okufuna attention mu nsonga zino. Abakulembeze balwanyisa nnyo ekintu kino era nga kigambibwa social media bw'ebeerako abavubuka bagikozesa ne bategeeza ensi ku kiki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyabwe. Kakati mpuliriza bulungi nkugambye gavumenti yabadde eziyiza we twogera kati kyekitandise okuba nga kirabika. Egimu ku mikutu gy'amawulire okwetoolola ensi yonna ate nga gino bw'ogiwulira nga gitandise okwogera ku nsonga omanya katandise okuba nga keewunzika. Omanya omukulembeze abeera ali mu buyinza kaba kaweddemu. Wuliriza omukutu ogumanyiddwa nga France 24 gwayingidde dda mu nsonga eno. Omukutu ogumanyiddwa nga BBC British Broadcasting Corporation gwayingidde dda mu nsonga eno. Emikutu nga Al Jazeera, emikutu nga CNN, emikutu nga Fox News n'emikutu emirala gyonna gyamaze dda okubukira ensonga eno era ngenda kubaako n'ekiwandiiko kye nkusomera ekyafulumidde ku mukutu ogukyasinze okubeera ogw'amaanyi mu ggwanga lya Bufalansa ogumanyiddwa nga France 24. Guno nagwo nga gulina kye gwayogedde ku nsonga eno ey'abavubuka bali mu kwekalakasa mu ggwanga erya Morocco. Ensi oba abakulembeze mu ggwanga eryo kye babadde tebaagala nsi kumanya kakati we twogerera ensi emaze okuba nga emanya naddala okwekalakasa okubaddewo mu kiro ekikesiza olunaku olwaleero kubadde kw'amaanyi nnyo nga bannansi beekalakasa mu kiro eky'omwenda. Omukutu ogwa France 24 gwalipootinze dda ku nsonga eno nga bw'ogenda okuwulira era nga bwe njagala okubeera nga nkusomera. Wuliriza bulungi nnyo nga bagamba nti Morocco sees 8th straight day of protests organized by online Gen Z group. Nti eggwanga lya Morocco lifeesinze okwekalakasa okukyasinza okubeera okw'amaanyi mu lunaku olw'omunaana okwekalakasa okutegekeddwa ku intaneti ate nga kutegekeddwa abavubuka abato nga bwe nkugambye abayita ba Gen Z 212 nga 212 ye country code y'eggwanga lyabwe kakati gye bakozesezza ne baba nga ate batuuma okwekalakasa kwabwe erinnya oba olyawo lye bandyagadde okubeera nga bakuyita. Kati okusaanikidde eggwanga lya Morocco nga ne wetwogerera abakulembeze batandise okuba nga bakifuuwa bakizza munda era nkugambye omukulembeze w'eggwanga eryo amanyiddwa nga Azizi Akanuchi we twogera nga essawa yonna wandimulaba nga adduse mu ggwanga erya Morocco. Wulira mu kiwandiiko. Members of the Moroccan online youth collective Gen Z 212 protested for the 8th consecutive day on Saturday, demanding better public health and education services. The online group, which has more than 180,000 members on Discord, insists on the non-violent nature of its protests, and the gathering since then have been largely peaceful. Nti abeekalakasi bano batandikidde mu mbeera ya mirembe, batandise beekalakasa mu mirembe nga tewali gwe balumizza, wabula abasajja b'ebyokwerinda balabiddwako ate bo nga bakola kye bayita provocation, baba provokinga okulaba nga bano babaako kye bakola basobole okubakuba. Abeekalakasi bagamba nti bo bagenda kubanga bakola kyonna ekisoboka era batuuse n'okukozesa ku strategy gye nakugamba eyatandikira mu mawanga agamu nga strategy eyo gye bayita sit-in protest. Wazaagoberera omukutu guno bino nzize ngambi kuwa waliwo kye bayita sit-in protest, okwekalakasa ng'abantu batuula butuuzi mu makubo nga tewali muntu yenna gwe balumbye, tewali jjinja lye bakasuse, tewali mbeera gye bataddewo, wabula batuula butuuzi mu makubo nga bakutte ebipande byabwe ebiraga obutali bumativu ku nsonga ezo ze baba bali mu kwogerako. Wabula singa gavumenti ejjayo amaanyi gonna netandika okubakubamu omukka ogubalagala, netandika okubakubamu amasasi, netandika okubakola byonna n'okuwamba abamu ku bakulembedde abeekalakasi bano bajjayo ate nabo n'ab'omu buto ne batandika okubambalira. Jjukira waliwo eŋŋombe ekugamba gye nzize nkugamba, the power of the people is much stronger than the people in power. Nti abali mu buyinza ne babeera n'emmundu zitya, ekyamazima amaanyi g'abantu tegasobola kwenkanika era tebasobola kusuppressinga amaanyi g'abantu kubanga obukadde n'obukadde bw'abantu tosobola kubuwangula na mmundu, tosobola kubuwangula na kintu kyonna. Era bannansi mu ggwanga erya Morocco kino baamaze dda okukitegeera. Kakati we twogerera okwekalakasa siteegi mwe kuli omukulembeze w'eggwanga nkugambye wandimulabako ng'adduse mu buyinza obw'eggwanga amanyiddwa nga Azizi Akanuchi. Ebintu si birungi era bitandise okubanga bimwonoonekera. Bino biri ku lukalu lwa Africa, tolooza nti biri wala nnyo, biri mu ggwanga lya Morocco, lisangibwa mu mambuka era liriranye amawanga nga Algeria. Kakati nno ogenda kuwulira okwekalakasa mu ggwanga lya Morocco kutandise okuyingirako mu ggwanga eddala nga wonalaba okwekalakasa mu ggwanga lya Kenya. Bannayuganda ne balabirako ne bagamba nti bwe muti bwe mukikola ne banneiba ne batandika. Kakati kigambibwa nti waliwo eggwanga eririranye Morocco nga nabo babadde babatuntuza
babadde babafuga bubi sente y'omuwi musolo yonoonebwa nabo batandise okulabira ku kyemmoloko naye yo nja kukuleetayo olunaku olw'enkya kakati nkyakuwa mawulire gano okusinza ku kiwandiiko kino kye tuli mu kuyitamu ekiri ku mukutu gwa France 24 wulira members of the Moroccan online youth collective protested for the 8th day bino nno mawulire gaali ga Saturday jukira wabaddeyo okwekalakaasa ekiro ekikesiza olunaku olwaleero omukutu gwa France 24 gwamaze dde okubuukira ensonga ekintu ekimu ku bintu gavumenti byebadde eri mu kulwanyisa n'okwewala era nga byebadde bigenda mu maaso n'okubawaliriza okubulokinga intaneti ekintu ekyanyizizza abeekalakaasi ne bagamba nti wookwatira ku intaneti ekyamazima ogenda kutulaba kimafiya nkugambye mu ggwanga lya Morocco gye buvuddeko intaneti ebaddewo naye nga si y'amaanyi nnyo kakati we twogerera abavubuka batandise okufuna emirimu ku intaneti ababadde basoma nga tebalina mirimu balina zidiguli naye nga tebalina mirimu babadde batandise okufuna engeri gye beetetenkanyaamu abamu babadde bafuuse ba brand ambassadors ab'amakampani abalala badde batandise okufuna akasente ku YouTube nga olaba mu Uganda abamu babadde batandise okuyiiya engeri gye bakuba obulango bw'amakampani ne bafuna akasente kakati ate gavumenti yagezezzaako okukola ekikolwa ekikyasinza okuba ekyobulabe kwe kuggala intaneti abavubuka ne bagamba wano wookutte ate oba osusse we wandikomye omukulu amanyiddwa nga Azizi Akanuki ebintu si birungi wetwogerera uliriza omukutu omulala ogwafulumiza amawulire ekiro ekikesiza olunaku olwaleero mu kwekalakasa okumukwako okukyasembyeyo nti 9th night of Gen Z 212 anti-corruption youth protest sweeps Morocco nti olunaku olw'omwenda ng'okwekalakasa kw'abavubuka bano mu grupu yaabwe emanyiddwa nga Gen Z 212 nga balwanyisa obuli bw'enguzi basaanikidde eggwanga lya Morocco lyonna okwekalakasa nkugambye kwatandika nga 27 ogw'omwenda era nkugambye ebibuga ebimu ku byengendo okusomera ebijjuddemu okwekalakasa kakati kigambibwa nti tekukyali kwa bibuga wabula okwekalakasa kutandisa okusaanikira eggwanga lyonna erya Morocco ebibuga ebyenjawulo batandise okuba nga tebakyassa batandise okuba nga tebakyalina buweerero embeera ekyali ya bunkenke Young Moroccans took to the streets on Sunday for the 9th straight night of demonstrations calling for an end to corruption and a change of government. Nakugambye batandise bekalakasa bagamba buli bwenguzi bukome sente y'omuwi w'omusolo weebwe ekitiibwa kakati okwekalakasa kwakyuse bagamba change of government baagala omukulembeze w'eggwanga abeere nga ava mu buyinza obw'eggwanga erya Morocco oyo nga si mulala ye Azizi Akanuki akulembera eggwanga nga prime minister bannansi bagamba kakati tetukyagala kuwulira kintu kyonna twagala kulaba ng'omukulembeze afuddewo twagala kulaba ng'obukulembeze bukyuse okwekalakasa okukyasembyeyo kuwaddewo ekiro ekikesiza olunaku olwaleero ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo nga bw'ogenda okuwulira. The rallies organized online by the anonymous Gen Z 212 collective have spread across cities nationwide since September 27th, shaking one of North Africa's most stable countries. Nti agamu ku mawanga gabadde gali stable mu kuluka lwa Africa libadde eggwanga lya Morocco. Jukira nakugambye eggwanga eryo liri mu kuluka lwa Africa wabula waggulu eri mu north liranya amawanga nga ga Algeria amawanga agali side eyo wabula kigambibwa nti bannansi mu ggwanga lye babadde blind nga balaba eggwanga lirina emirembe era nga n'abakulu mu buyinza babagamba wano waliwo emirembe. Abantu mu ggwanga lya Morocco babadde tebakimanyi nti eggwanga lyabwe gagga okutuuka ne ku extent okulaba ssente ze baspendinze nga beetegekera World Cup abamu ku bantu ba bulijjo kitanudde abavubuka ne beewuunya ne bagamba bulijjo eggwanga lyaffe lirina ne ssente bwe ziti lirina n'obusobozi bwe buti tulina ne ssente zoonoonebwa n'abakulu mu gavumenti balina n'akasente ke babba abavubuka ne bagamba kaakati wano wafiira muloge ne bayiika ku street batookedde ku social media nga bwe nkugambye nga tebannagenda ku street wabula batuuse okuvaayo bayiike ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo ng'obunkenke bumaze okuteekebwawo oluvannyuma lw'abakulu mu gavumenti okwagala okukwata ku social media kino kyekibaletedde okuvaayo mu maka gaabwe ne bayiika ku street babadde bayikalakasiza ku social media kye bayise online protest wabula kasita gavumenti yakoze attempt ey'okukwata ku social media ekyamazima bano ne bagamba nti tetugenda kukkiriza kakati ziweze ennaku 9 nga bali ku street z'ebibuga ebyenjawulo nga bwengendo bikugamba ogenda kutya nakugambye video giwe ekigalo ogirayikinga kubanga gyokoma okulayikinga oba ogiyambyeko okugenda maaso n'okubanga etambula buli muntu yenna ebeerenga emutuukako genda mu comment section ombuulire kiki ky'olabye era kiki ky'oyize mu kwekalakasa okuli e Morocco bw'oba tokuyigiddeeko nja kuwa sources ogenda obeeko by'olaba physically olabe ng'okwekalakasa bannansi mu ggwanga erya Morocco nga tebakyayina mbeera yonna gye batya tebakyayina kintu kyonna kye bawuliriza naddala eri abo abakulu abava mu buyinza
bagamba bo bawuliriza bakulembeze baabwe abakulembedde kye tuyita Gen Z 212. Young Moroccans took to the streets on Sunday in cities across the kingdom for the 9th consecutive night of protests calling for an end to corruption and a change of government. Nti bana bali bekalakasa nga bekalakasa lwa corruption na birala kakati bagaste mu change of government ate kisinzo okwewunyisa mu kwekalakasa okuli mu Morocco basinga kwekalakasa kiro emisana bekalakasa tiyagasa akubwa amasasi gakubwa wabula ate kiro obudde we buziba ate batabuka nnyo okwekalakasa nga bozenga okulaba mawanga amalala ne mu ggwanga lya Morocco bwe kuti bwe kufaanana amasasi gakubwa tiyagasa akubwa pepper spray oyo tiyagasa asiiwe ebyo bimotoka gwe bisamula oyo era naye akubibwa mu ggwanga lya Morocco tebakugamba ti mu ggwanga liri yote wali kukuba abantu babakuba amasasi bagakuba tiyagasa n'ebimotoka ebyo byolabe biyiwa amazzi ago agasiiwa byonna bikozesebwa tewali mbeera eyawukana n'amawanga malala mu mbeera y'okwekalakaasa bannansi bo baagumye bugumi ne bagamba bino byonna tugenda kubigumira era tujja kubiyitamu. Protesters have demanded reforms to social services, especially health and education, and voiced anger over social equality. Batandika balaga social services, batandika balaga mbeera ya byabulamu, batandika balaga mbeera ya byanjigiriza, wabula nga balaga ne bayita social inequality. Kati nga bagamba nti mu kibuga Casablanca abeekalakasiba bakuŋŋaanidde mu district oba mu kitundu ekimanyiddwa nga El Fida nga kino kye kitundu ekirimu abasajja be bayita working class abasajja ab'ebbeeyi baminister abakungu mu ggwanga lya Morocco basinga kukuŋŋaanira nnyo mu kibuga Casablanca mu kifo ekimanyiddwa nga El Fida. Kakati kigambibwa nti abavubuka bano bagambye kakati eno gye muwummulira gye mukuŋŋaanira leka tubalumbeyo era bwe batuuse mu kifo kino bwe batandikidde okuyimba. Prime Minister Aziz Akanuchi aberenga alekulira okusinzira kuzimu ku broadcast media eziva mu ggwanga lya Morocco naddala mu kibuga kino ekimanyiddwa nga Casablanca ebigambo biwuliddwako wadde biri mu Luwarabu naye biwuliddwa abasobola okubitranslate nga babigukoze naffe ne tubitegeera bali mu kudimandinga president oba prime minister Aziz Akanuchi aberenga alekulira kubanga bagamba bye mutunnyonnyodde mu bitunnyonnyodde tetukyayagala kuwulira nsonga yonna kakati njagala kutwala wuliriza reforms okusinzira ku bano bennyini abajenzi abagamba nti similar slogans were chanted in the northern city of Tetouan where hundreds of protesters gathered. The broadcasts showed nti okwekalakaasa okuyimba Aziz Akanuchi okulekulira kwatandikidde mu kibuga Casablanca wabula kwasaasaaniddeko baakuuliddeko ne mu kibuga ekimanyiddwa nga Tetouan era nga bino byalabikidde ne ku mukutu ogumu nga gubi streaminga mu kibuga ekikulu ekimanyiddwa nga Rabat. Ebikumi n'ebikumi ebyabeekalakaasi bagenze uliriza basazeeko kye bayita parliament nga bayina ekigambo ekinene kye bawandisa era nga kye bayimba the government is corrupt. Ojjukira okwekalakaasa okwali mu ggwanga lya Uganda abavuka kwe balumbira parliament kye bayita march to parliament kyekibadde ekiro ekikesera olunaku olwaleero kyekibadde mu ggwanga lya Morocco mu kibuga Rabat okumpi ne parliament y'eggwanga eryo. Bannansi nga bagamba nti gavumenti yaffe abakungu baayo babbi bali banguzi ate tebagwanidde kubeera mu buyinza byebigambo babadde boogera mu maaso ga parliament y'eggwanga eryo era nga kigambibwa ti bo baagala reforms nti we twogerera bakunukkiriza emitwalo 20 abali mu kwekalakaasa kuno abali nani violent era nga bobiraba mu mawanga amalala ne mu ggwanga lya Morocco bwe biri amagye poliisi n'ebitongole by'okwerinda be bali mu kugenda maaso n'okwagala okuprovokinga abantu okulaba nga bakola oba olyawo babakube ate nga kikakasiddwa nti bangi bakubiddwa oluvannyuma lw'omukulu ono okutandika okumudimandinga alekulire. Omusajja ono ebbanga lyakulemberedde siddene nnyo wabula kigambibwa nti ali omu ku abo banyiiziza bannansi. Omukulu oyo gw'olaba bamuyita Aziz Akanuchi ono musajja munnabyabufuzi mu ggwanga lya Morocco musajja munna business oba businessman mu ggwanga lya Morocco ate nga biliyoniya musajja mugagga era nga net worth ye eri 1.6 billion US dollars okusinzira ku mukutu ogwa Forbes. Information ya fuluma mwaka gwa 2025 guno gwennyini gwe tulimu 1.6 billion US dollars. Omusajja ono yazalibwa ng'ennaku z'omwezi yazalibwa mu mwaka ogwa 1961 nga tutogera ine emyaka 64 bamuzalira mu kitundu ekimanyiddwa nga Tafraoute mu ggwanga lya Morocco. Ali mu kibiina ekyobufuzi ekimanyiddwa nga National Rally of Independence era kyakulembereramu eggwanga eryo. Musajja yasoma ebitabo bye era musajja mufumba alina mukyalo amanyiddwa nga Salwa Idris Akanuchi
alina n'abaana okuli Abu Ade Akanuchi n'abalala era nga office gyalina ye prime minister w'eggwanga erya Morocco abadde prime minister okuva nga 7 ogw'e10 omwaka gwa 2021 paka olunaku olwalero y'emyaka ndooza giringa ena egijjudde. Kakati wuliriza bulungi nnyo bannansi mu ggwanga erya Morocco nsonga ki endala ng'oggyeko oyo prime minister Aziz Akanuchi okubeera nga abanyiiza era bagamba nti asipendinga omusimbi newankubadde ng'olwedde abadde musajja mugagga. Wuliriza bulungi nnyo ebimu ku bibuga ebirijjuddemu okwekalakaasa mu kiro ekikeseza olunaku olwalero kuliko ekibuga ekimanyiddwa nga Rabat nga kino ky'ekibuga ekikulu eky'eggwanga eryo. The capital has seen significant protests and clashes between demonstrators and the security forces. Okwekalakaasa era n'okukuubagana wakati w'amagye poliisi n'ebitongole ebirala byonna kulabikidde nnyo mu kibuga ekyo nga bagamba nti waliwo kye bayita economic hardship, ebyo nabikugambye, social inequality nabikugambye, lack of access to quality education and health care. Bannansi bagamba nti tebayina busobozi busobola kusomeseza abaana baabwe mu masomero ga bbeeyi. Amasomero ga bbeeyi baagalekera abaana b'abakungu, abaana b'abanaku basomera mu zi UP eri wansi ewali omutindo omufu. Kakati kino kibatanudde ne bagamba tetugenda kukkiriza ate n'abaana abasomye ne basobola okumalako emirimu gya bbula, emirimu gy'abakungu, gy'abaana b'abakungu. Ani akumanyi n'ebintu ebifaanana bwe bityo binyiziza bannansi mu ggwanga erya Morocco ne bagamba tetugenda kubikkiriza. Kigambibwa nti gavumenti okuspendinga omusimbi oguyitiridde nakyo kyezimu ku nsonga ezibaviiriddeko okugenda maaso n'okwekalakaasa. Kyokka nga bino byonna by'owulira byebifaanagana mu mawanga agamu omuli kye bayita economic grievances, social services, government spending priorities. Ebyo biwulira mu mawanga agamu. Increased protests and unrest byeyongedde mu ggwanga erya Morocco era nga kigambibwa nti byandisaasaanirako ne mu mawanga amalala. Ebimu ku bibuga bye mbadde nkugamba, ekibuga Rabat kyekisinze okubeeramu okwekalakaasa okw'amaanyi naye ate so abeekalakaasa abangi basinze mu kibuga Casablanca. Ekibuga Agadir kino kyekibuga ekigambibwa okuba nti kyekyasibuseemu n'okwekalakaasa okugenda maaso n'okusaasaana mu ggwanga eryo. Waliwo ekibuga ekimanyiddwa nga Tangier. Okwekalakaasa okugenda maaso mu kibuga kino kigambibwa okuba nti okwekalakaasa abasajja b'ebyokwerinda gye batandikidde okusiikuula n'okugjayo emmundu, amasasi, tiya gaasi ne pepper spray okutandika okukuba mu beekalakaasi. Kigambibwa nti abantu 400 okusinziira ku bakulu ab'obuyinza mu ggwanga erya Morocco, abantu abasukka mu 400 bamaze okuba nga bakwatibwa nga babagalidde mabega w'emitayimbwa ku nsonga z'okwekalakaasa mbu be bakuma mu bannaabwe omuliro 400. Abantu 350 bagambibwa okuba nti be balumiziddwa okusinziira ku statistics eziva mu gavumenti. Naye nkugambye era kino nkakasa nga naawe okimanyi nti batera okufulumya information etali ntuufu, batera okufulumya numbers nga si ntuufu. Abantu 26 be bagambibwa okuba bandibanga be bakafiira mu kwekalakaasa kuno. Okwekalakaasa kusinze mu kibuga Rabat ekikulu eky'eggwanga eryo, ekibuga Casablanca ekimu ku bibuga ebinene, ekibuga Agadir, ekibuga Tangier n'ekibuga Marrakesh mu ggwanga erya Morocco yewasinze okulabikira okwekalakaasa. Mu bya demandinga mulimu kye bayita better health care, ebyobujjanjabi bibeere ku mutindo nga bigasa buli munnansi nga tebafuddeyo oli mwana waani oba oyina oli mugagga kyenkana ki. Quality education, okusoma ebyonjigiriza bibeere nga biri ku mutindo, abaana b'abagagga n'ababanaku nga basobola okusoma. Job opportunities, abavubuka abato mu ggwanga erya Morocco kigambibwa okuba nti tebalina mirimu, kyokka nga ate abasinga obungi basomye ne batikkirwa nga ate emirimu tewali. Bebimu ku ebyo bibanyiizizza era bagamba bebademandinga. Then n'ekisembyeyo bagamba nti baagala government accountability. Oluvannyuma lwa government accountability baagala resignation of the prime minister Aziz Akanuchi. Zezimu ku nsonga ze bali mu kuleekaanira waggulu. Government yagezezaako okurespondinga. Omukulu akulembera eggwanga eryo amanyiddwa nga Aziz Akanuchi yagezezaako okurespondinga. Arespondinga atya? Yakunza abavubuka bano n'aba bakulembeddemu okwekalakaasa bajje bateese. Abavubuka bamugambye ffe tetugenda kuteesa na mukungu yenna, twagala kuwulira kimu nga Aziz Akanuchi alekulidde. Prime Minister Akanuchi has called for dialogue to address the protesters' demand. Nti Prime Minister w'eggwanga eryo agonze n'ayita abeekalakaasi n'abagamba bambi mujje tuteese tusobole okuba nga tugonjola ebintu bino. Bamugambye tetwagala kuteesa ate era tetujja kuteesa, twagala kulaba nga obukulembeze bukyuka kubanga ne bye tubadde tudimandinga muyinza obutasobola kubituwa. Kati kye twagala kiri kimu, kwe kulaba nga akulembera eggwanga lino Aziz Akanuchi alekulira obuyinza bw'eggwanga lino. Abavubuka abatasalikako musale nga bayiise ku nguudo z'ebibuga ebyenjawulo bagenda maaso n'okulaga obutali bumativu bwabwe ate balaga tewali kabonero ka kupondooka. Kati ebyo byonna
kugambye abasukka mu 14 bagambiddwa oba bakakasiddwa nti be bakakwatibwa newankubadde ng'ate waliwo information ejja eraga nti statistics ezo ziyinza okuba nga si ntuufu era nga si za nkomeredde oluvannyuma lw'abo obuyinza okubeera mbu kiyinza obbakalubira okubuulira ensi ekituufu kyeki abantu abatuufu bameka abakwatiddwa neera abatuufu bameka abattiddwa kakati bannansi mu ggwanga eryo bagamba nti information efulumizibwa ab'obuyinza ekyamazima si yeeyo ey'enkomeredde era bannamawulire abalipootinga naddala omukutu gwa Red Zone TV mujja kwongera ogenda maaso n'okunoonyereza mubuulire ensi abantu bameka abattiddwa kubanga ab'obuyinza tebajja kubabuulira naye ng'okwekalakasa mu ggwanga erya Morocco kukyagenda maaso n'okuyinda abakulu mu by'obuyinza we twogerera embeera etandise okuba nga ebatabukako Prime Minister amanyiddwa nga Aziz Akanuki batandise okuba nga mandinga okubeera nga alekulira bino byowulira bigenda maaso mu Morocco biwulirize bisheyalinge biyigireko otye oba obisigalemu bampita Sebambulide Patrick omukutu gwa Red Zone TV information eno njikuwa oluvannyuma lw'okubeera nti manyi ogyetaaga bwe naagoberera nga tunaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna neebaza abajja mu comment section ne muteekamu obubaka bwammwe ku nsonga nga zino ze tuba tubaleetedde era nja kutandikira ku maama Kevin okuva Switzerland we bali kubanga ogoberera ono Senono Ali we bali kubanga koli message etuuse ndi boogeza Lydia obubaka butuuka we bali kubanga ogoberera Process Senyange nawe bali kubanga ogoberera Ricky Burigi Gwachi we bali kubanga nawe obeerako Jessica Kat nawe bali kubanga ogoberera muganda wange Maweje Hakim we bali kubanga obeerayo Shamu Shagre Takwo Lawrence n'abalala mwenna message nyingi nnyo Dennis Mukisa Kintu nawe bali kubanga ogoberera omukutu ogwa Red Zone TV ensonga ezifaanana bwe ziti suubira okugenda maaso n'okubanga oziwulira ku mukutu ogutali mulala wabula ogwa Red Zone TV katuuliziganye mu updates ezigenda okubanga ate ziddako obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe ayina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi bowola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp